Oluserikale lw'abakulembeze ba disitulikiti y'Embale olw'okumala ennaku 3 luguddwawo mu Kampala. Lwetabiddemu abakulembeze ba disitulikiti y'Embale ku mitendera egy'enjawulo omuli mmeeya w'ekibuga Mbale Mafabi Zandya Mutwalibu n'omumyuka we Zanubia Namutamba, Tawuni Kiraka Edward Lwanga, RDC w'Embale Shaban Kachimeteba, DPC w'Embale Gerald Tweshime n'abalala nga lwoteekeddwa ku Grand Global Hotel Makerere. Forget about the exposure, forget about the experience. Don't even go there. That's how serious integrity is if we're going to walk this transformation journey. Oluserikale n'oluteekebwa Bishop Joshua Rwere akulira ekibiina kya Uganda Christian Action Network n'ekigendererwa eky'okubangula abakulembeze mu ggwanga wonna n'okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe nga buweereza abantu. Tuzeemu wano okusoma endowooza yaffe ebeere nti focused okubeera nga ekibuga ky'Embale kikola ki kiddawo. Ebimu ku bigendererwa ebiri mu luserikale luno kwe kukubaganya ebirowoozo ku bizibu ebisinga okusoomooza abakulembeze ba disitulikiti y'Embale nga bakola emirimu gyabwe ssaako okusala amagezi okuza disitulikiti eno ku mutindo gwe yaliko n'okusingawo ng'ebimu ku bino mwe muli obuli bw'enguzi, empalana mu bakulembeze bo bennyini, obutawa bakulembera kitiibwa n'ebirala. Naye bwe tujjamu wano ffe nga bwe tuzze olwaleero ne tutandika okufumiitiriza ku ngeri gye tukolamu emirimu gyaffe, bingi bye tukola nga tebisaanidde nga si bituufu. Nti enkolagana singa ebeerawo ennungi, Tawuni Kiraka, Meeya n'abasigadde mu Municipal Council ne bachairman aba divisions, ndowooza Mbale egenda kufuuka zaabu. Kano ketwongeddemu okujja wano tubeere nga twegatta ne bannaffe bonna babe nti bafuna okweyigiriza kuno, Embale egenda kubeera yanjawulo ddala. Bishop Rwera ategeezezza nti ekigendererwa ky'oluserikale luno kwe kubangula abakulembeze mu bitundu byonna mu ggwanga okumanya amakulu agali mu bukulembeze, okukulembeza Katonda mu bye bakola kibayamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obulungi nga kino bagenda kukikola mu disitulikiti nnyingi okwetooloola eggwanga. Eggwanga okukola mu by'obugagga oba olina kukyusa ndowooza mu by'enkola. Amawanga gonna aga Bulaaya agaakulaakulana mu biseera bya reformation mu kyasa eky'e16 bakyusa batandika okulaba enkola mu ngeri work ethics zakyuka nnyo. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire mu Kulabukede TV.